الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تندرسوي نجي متندا مجوفا غترين بوكند فتم سوا كتب الله سبحانه وتعالى سيبين من بكو كتب محمد صلى الله عليه وسلم كم سوا كتب الله سبحانه وتعالى توبلون جبل مرام الله علمتم بلونجي النبي صلى الله عليه وسلم ويقام من هرم خيرها omuntu ammibwa obulungi bwa Lailatul Qadri amakulu obulungi bwa Ramadan faqad hurima bannanga bammiddwa tusaba Allah atuwa obulungi bwa Ramadan. Tukyalaba ensobi biidhinillah zikolebwa mu kisiibo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Leero tulaba ensobi abakyala abamu obutasiiba songa ensonga bazivuddemu nga ku subuhi tennatuuka. Amakulu baatukudde nga subuhi tennatuuka naye bo ate ne batasiiba. Era ekyo si kituufu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Baba balina okusiiba, baba balina an tagtasilu ba'da minha. Waqala Sheikh Ibn Jibrani, Sheikh Jibrani agamba baba balina okwetukuza ne banaaba biidhinillah idha naqata'u ad-dammu minha ng'omusaayi tegukyajja waqatu tulu'i al-fajr nga fajiri emmambya tennasala au qablaha nga turu'i al-fajr tenajja nga bukyali tebunnatuuka biqawlin sahih sahim yajuz kikirizibwa omukyalo oyo oba faradha aba afuuse faradha ba'da an yasbahu subha kiba kimufuddeko kyatteeka okubeera nga asiiba biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ensobi eri awo insha Allah abakyala bagitereeza. Endala okukaabira mu kunuutu mu ddoboozi erya waggulu. Eno nsobi nayo ssebo eri baimaamu abatusaaza wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Okukaabira mu ddoboozi erya waggulu baada era Sheikh yagamba min akhta ne mu nsobi man yasma'u min ba'dhi an-nasi biwulirwa mu bantu abamu minal buqa'i mu kukaaba bisawutin n'amaloboozi murtafa'a amaloboozi agawaggulu wa likulli buqa'i inda qira'ati al-Qur'ani ya'diru insha Allahu alla thalatha al-misli yasma'u min al-kalami Allahi al-'azim fadhammarati Muhammadun wala shakka fihi wala rayb lakin mushhada واسمعوا من بعض المصلين بقاء بصوت مرتفع. نعم شيخ atugamba باذن الله تبارك وتعالى ntiemu ku nsobi kwe kukaaba okuwulirwa mu bantu maloboozi amasitufu mu kunuutu. Ekituufu kiri nti okukaaba nga Qur'ani esomwa kabonero Allah bw'aba ayagadde akalaga nti omusaaze ebigambo bya Allah ebyekitiibwa byawulira bimuyingidde. Kino kintu kirungi era tekirina buzibu era tekirimu kubuusabuusa kwonna yadde amatankani. Naye ate ebirabwako n'ebiwulirwa okuva ku basaaze kuba kukaabira mu ddoboozi omuntu n'akaaba n'akuba ebiwoobe mu swala. Ekyo si kituufu. Waggulu olumu ekivaako okutaataganya abasaaze abamu abamubeera ku mabbali ku ekyo. Yongerako ennenyenya ezigoberera okukaaba okwo biidhinillah. Kati n'ekyo insha Allah nakyo tukitereeze biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tulabe ensobi esembayo olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Ensobi esembayo okulowooza nti emmambya bw'esala nga tonnaba n'abajjanaba kitta okusiiba. Ekyo si kituufu biidhinillah. Era batugamba شيخ تقام ومن أخطاء أن تخرج بعض الناس عندما يصبح جنبا فيظن أن الصائم باطل وعليه القضاء وهذا أخطاء والصحيح أن الصيام الصحيح وليس عليها قضاء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم
يدرك الفجر وهو جنب من أهلها ثم يغتسل ويصوم يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لاحتلمي على يبطل الصيام لأنه ليس باختار صائم وعليه أن يغتسل غسلا جنبا إذا رأى الماء. Emukun sobi ye muntu okuba mwenkenyirambu okusiba kwe kukyamu amakulu nti yalidde ddaku naddawo oba n'afuna janaba oba ne yeerotolla oba yabadde yeegase ne mukyala we subuhi ne musanga ng'abadde yeebase ng'alina janaba oli alowooza nti ekisibo kye si kituufu. Wallahi ekisibo kiba kituufu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, kituufu nnyo. Azuukake buzuukusi ne nabbi sallallahu alaihi wasallam kyamutuukangako nga asangibwa alina janaba nga subuhi neetuuka nga alina janaba n'anaaba nabbi sallallahu alaihi wasallam wayaktasiru n'anaaba oluvannyuma n'agenda n'asaala. Era n'omugenzi Sheikh Ibn Baz yagamba nti okwerootolola tekwonoona kusiiba kubanga tekubaawo nga omusiibi akweyagalidde. Ekimukakatako kuba kunaaba lunaaba lwa janaba bw'abanga alabye enkwaso. Soma ekitabo Majmu'ul Fatawa mwe muli fatuwa eyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tujja tutandikirawo enkya. Assalamu alaikum.